wafunye wano night munanasi. Munanasi, what do you mean? Munanasi. Kusanze wano batugambye bakwaddewo night buli lwa Monday. Buli lwa Monday mbeera ku Shani's night. Okay. Lounge. Okay. Bar and restaurant. Njagala kakasa bannayuganda bali eyo. Okay. Tuli waweeru. Gavumenti yaggulawo ebivvulu bibeere nga bye biri. Okay. Nze mu mbala yange ya shows natunula nga promoter. Nze ndi promoter, ndi artist, ndi studio man, ndi everything. Okay. Nagamba bwe creating a Monday night abantu abalaba tebakoze. So no sawa wekwate Monday. Yes, because competition mu Uganda nene. Naye nga abantu tulina obba we basiza. Nensalawo nkola night eno ku Monday on the turf. Okay. Bwe mwetegereza nabadde batudde ku kawempe wansi. Okay. Banywa omubisi gwabwe, banywa soda waabwe, balya emmere yaabwe. To make it like a family show. Okay. Ebyange byabayimbi ababaddewo abalina experience abasobola okuyimbira abantu for a long time. Olese Trekaman, Olese Iyamoze, Olese Nina Rose, Kalifaganaga, and so many others. Yes. On such a day. Yes. It's so awesome. No, but it's the way we have to do things. We are about entertainment. Okusanyusa abantu. Okusanyusa abantu olakola mazima. N'oleeta abayimba balina oluyimba oluyinza okubeera ne sing along. Okay. Olinayimba nti mama, olinada mama. Ona muliro. Leeta nti n'omulabi abafuse muyimbi. Okay. So Uganda is a good country. Uganda mu nsi zonna ezikyakaza abantu yakusatu mu nsi yonna mu kukyakala. So bwe mba mmanyi ekyo nina okugenda mu maaso n'okuyengera abantu gye bayinza okusanyukamu. Era kino kinakitandise, this is my second day okikola. Ngenda kikola mu byalo ebirala, ngenda kikola mu districts endala, ngenda kikola mu East Africa ng'abantu bakyakala ku Monday. Ragga Dee, gwomu ku bantu abatandika ekintu most of the time at least ne bakigusa katusubire nekino kijja kuguka. Nedda bw'obanga kamera zo zitunduleko mu bantu olwali lwa Monday. Yes, sir. Abantu balinganga bali ku Friday oba Saturday night. Njagala okwebaza abantu benajja Nankumbi, Namasuba, Mutundwe, Nakawuka, Nanga nembayita nga bemakinde mujje. Yona yona gyembeera ne bajja ne bagoberera. So we want to create that spirit eyokuwagira abayimbi bannaffe. Abayimbi babadde mu buzibu bungi era abatulaba ku TV njagala mbabuulire. Abayimbi bamaze emyaka 2 n'ekitundu nga tebakola show. N'ababalaba bamaze emyaka 2 n'ekitundu nga tebabalaba. Njagala creating ekintu ekipya ekinayamba omuyimbi oyo afune akatono akaddeeka. Njagala creating ekinaasanyusa oyo abadde ng'ali board. Abantu bakyagala na family. Kati eno concept gye nina eya music on the turf. Mugire ndi abantu bazanyira kasaawe kati kwe bali. Obusaawe mu Kampala bungi nnyo. Njagala bagamba abatula ku TV nsimbudde. Buli kasaawe mu Kampala. Banne tugenda Kalumba. Kubanga omuntu atuulawo n'anyumirwa. Then wabeerawo ne security kubanga tewali kasaawe katali kazimbe. Wabeerawo obuyonjo. Wabeerawo okugoberera amateeka nti buli ayingira bamu testing ayingire. Akati at the end of the day twagala to creating entertainment nga tewali kutya. Okay, I get it. Jajja njaga kubuuza ku bazzukulu mu music because botunira abayimba ennaku zino baleezeemu ku bisale ba promoter balajana okyogerako. If you look at artists like Palazzo, Liam Boyce, David Lutalo, Eddie Kenzo, prices is so high. Ba promoter balajana bagamba abayimbi bakisusiza gokyogerako. Problem wesingira okuba ba promoter abamu si ba promoter ba demoter. Kati oli ajja n'aga nti ye promoter ng'ayagala kuwa ssente oyimbe oba toyimba oba oyimbye ye tafaayo. Promoter ye muntu akujja ewaka n'akutwala mu studio n'akuleeta ku show. Bano be muyita ba promoter e Kampala bakusanga oteredde ng'okoledde kamiliyoni bye yayimba ne bagamba nti katukuwe ssente ojja otuyimbire. Kati twagala okuleetawo spirit ey'abantu nti promoter wagandye promoter anzije mu kyalo antwale mu studio nyimba oluyimba andite ku show.
bino byolaba ku Chinese launch olwaleero bano bonna bayimbi tewali promoter wano. It is about the artist to sing, the artist to make some little money. Kale kyonna kyekiri jjajja lwaki abayimbi bongeza mu kabeeyi immediately after our lockdown? Abayimbi bemula balina amabanja ga myaka 2 n'ekitundu. Abayimbi bamaze emyaka 2 n'ekitundu nga tebakola show. Balina ba landlord kuba sibe bannannyini mayumba. Balina ba managers kuba sibe managers sibe bagagga. Balina ba producers. Balina n'okubeerawo ne family zaabwe. So abayimbi bamaze emyaka 2 n'ekitundu tebalina ssente. Kakati olwalo bwajja omuyimbi okumupangisa n'amugamba nti njagala miliyoni 10. Promoter n'agamba waakirika ngende nfune bafala. Kijja kukola bwe kitu naye nga kye babasaba balina bye babanja. Bamaze emyaka 2 n'ekitundu nga Uganda tebasasula. Emyaka 2 n'ekitundu nga be bakyakaza balika. So at the end of the day tunoonye engeri bakakanye ebisale bakolere bulungi abantu ne n'abantu bamanye nti babadde mu bulumi. Yes. Kibuzo kyange kisembayo gw'omu ku bakulira, in fact gwakulira NCF. Yes. Naye njayo tunnyonnyole kiyimiridde kitya saawa eno because enkaayana ndabanga eziweze mu bayimbi naddala abali mu NCF era abamu ku bo beeyongera okuvaayo one at a time. Kiyimiridde kitya ekibiina? NCF kankyogere bwe nti teri ava mu NCF. NCF ye housing associations zonna si mu music mokka n'aba firimu n'ab'eddagala ery'ekinnansi associations of creatives. Kakati abantu balina endowooza yaabwe bandigise mindset. Buli muntu lwabeera nga alina kyanoonya natakifuna mu speed gyakyagaliramu oluusi alowooza tekimuyambye. Njagala okugamba bannayuganda bali wano ffe nga National Culture Forum ze chairman waayo ffe ebyaffe si byakulwana n'abantu, ebyaffe byakunga bantu beegatte bamanye omulimu gwe bakola. Nti mu NCF n'abannamawulire amandikodinga mwe babironginga ne twagala tufune eddoboozi erigamba gavumenti ya Uganda nti bannamawulire abasinga n'abandikodinga essaawa eno babasasula busente butono ate bakola nnyo. Abayimbi basasula ntono, baproducer ntono, abawandika ennyimba ntono, abayimbira ddala ntono. Kati tunoonye ekkubo bwe bayinza okubeera nti beeyagala mu bino. Teri kiyinza kuwa maanyi kukwata kamera ng'omanyi bakuwadde miliyoni 2 okukola. Ne olina emitwalo 2 okutta kamera mukyalawo alwadde yeetaga emitwalo 3 ekiddamu ogijjako bujja. So twagala tuyamba abantu ba creative. Omuntu akwata kamera abeera creative. Jjajja kyoyagala okugamba nti NCF eteredde ntende? NCF eteredde nalo era tewagamba nti simayo nti waliwo yavuddeyo tosobola kuvaayo kubanga ffe gye tutereza gyansi yonna. Tereza nnyo former deputy, former everything. Kyemujjukirako kimu twali e Mukono ku Colin Hotel ne tuleeta etteeka ery'okuyamba copyright w'abayimbi ba Uganda. Ye musajja omu ku balwaniridde bannayuganda abayiiya okufuna akasente. Era olutalo tubadde tukyalutwala mu maaso naye Katonda lwakuba nti akoze byayagala n'ava mu nsi. Naye omukulu Oulanyah atulwaniridde okola nti tukola copyright amendment bill. Yes. Abalina ebisaanyizo okubeera nga bavuga ba sipiika nteekateeka ya Katonda ate n'ekyokubiriza siri mu parliament. Abali mu parliament bajja ssala wayinza okuba n'amagezi n'amaanyi n'obukugu obubatwala mu maaso. Former deputy, former everything. Kyemujjukirako kimu twali e Mukono ku Colin Hotel ne tuleeta etteeka ery'okuyamba copyright w'abayimbi ba Uganda. Ye musajja omu ku balwaniridde bannayuganda abayiiya okufuna akasente. Era olutalo tubadde tukyalutwala mu maaso naye Katonda lwakuba nti akoze byayagala n'ava mu nsi. Naye omukulu Oulanyah atulwaniridde okola nti tukola copyright amendment bill. Yes. Abalina ebisaanyizo okubeera nga bavuga ba sipiika nteekateeka ya Katonda ate n'ekyokubiriza siri mu parliament. Abali mu parliament bajja ssala wayinza okuba n'amagezi
n'amaanyi n'obukugu batwala mu maaso.